emisto gy'ennyama, enkoko, kasooli omwokye, omubisi, abatunda ebyokulya n'ebyokunywa be bakwaniriza mu katale k'e Musita, mu Town Board y'e Musita, mu disitulikiti ey'e Mayuge, ku luguudo oluva Ejjinja okudda e Iganga. Okusobola okufuna ku ssente mu kifo kino oteekwa okuba ng'omanyi bulungi okudduka, kuba buli kadde bano balaba badduka nga bava muno we badda muli. Meno 10 si 10 aha ndinokola ebidumanga 10 nafuna enusulu abiri nafuna 12 alo jokola oti ofuna sente ngera weno olumwike ino olina kubanga olina obwongo bungi ino otambula mu bakasitoma abo ng'obakubaganya bulungi wayogera nabo nga olulimi lwa kasitoma atola kwenusu 10 ekiduma utimpira naiza ebina kitegeeza olina kufuna mungi okufuna ennyo. Batubuulidde engeri gye bafuna mu mulimu guno ssaako n'ebibasoomooza. Abookya enkoko batubuulidde wa gye bazisuubula na ssente mmeka ze bazigula gattako emisoso emirala okuli n'obuti kwe bagitunga. abamu mbaguza n'10 enyeki bongo bwowo oyitawo mulimu abakasitoma batusumbuwa kitegeera kati ng'omuwa ekifu n'atandika okusumbwa n'akusumbwa mugamba enkoko ya 13 awoza ya 12 omugamba oke oba tolina satuuziza nkoko yange alaba driver asimbula ng'ate omuyaya ngamba wajjayo 12 nga zikusuulira engeri enkwasamu bakasitoma wange bakasitoma bajja tetwagala 2-5 tenkoko bamanyi baguleeyo mu 2-5 tokafa tutunda 3 endagaana wenjigula tiri lwapamu tiri wakiyumba kya permanent nti ndigula wano kitegeera nti oba ndigula wano olunaku wakasita onkupira esimu otolina enkoko nga nze ndidawo buli banda eno njigula 15 basekerera abakuba abantu obutayimbwa bakube naye bwe tujja wano omuntu nakulaba ng'olikola ng'olifuna ssente z'ennyama. N'abookya kasooli batubuulidde ebifa ku mulimu gwabwe n'engeri gye bafunamu. abatunda mbasasula kasooli aweddewo baweddewo gwenkola atumazize ensawo nga omutwalo obati basatu nga waliwo abantu abayiiya bangi ne bizinesi zaabwe za njawulo. Waliyo abatunda gonja, abayokya kasooli. Kya mukisa ino era kirungi kubanga oluguudo olwo bwe lubaawo ebyentambula bigonda. Kibuuka lumu yakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV.